ate nabagamba dda wano Abamu Kumwe tulina Basabila ennyo kubanga muzadde abaana bamwe bajja tufuukira ekizibu. Kati tulina bafiirako naffe bwe tuba tusaba. Mutabani wange kati ayingidde secondary n'abandi awo ng'amaze senior 6 n'abandi awo ng'angamba dadi njagala kuwasa. Abaana beetuminkiriza agenda n'asokompola y'akawala ak'omukazi abadde nga tasaba lwakusatu wano n'obonabona n'emizimu egy'obukulu. Kyobola tulina okusabira okufiirako tetwagala tusabisa sala za bukadde. Njagala omwana wange bwe yeekozaakoza olugezigezi n'ayitirako eyewowo awase muwalawo nga gwawasa ye gwe nali nsabira wano ne musiiga amafuta. Abaana beetuminkiriza aliwo lwakuleetera akantu n'ogaba bannange. Ate munnange waliwo lwotuuka ekiseera ng'amaanyi gakuwedde kye baleeta otunula butunuzi n'okontola n'osiita ebigere n'okubira omulanga mu ffumbiro n'ovaayo nga weesiimudde amaaso weebuzaabuza kumba olengera kicupuli kyazze dda awaka. Ekicupuli kyayingiddewo dda n'olyoka oddamu ebisa ne bikusala bwe biti n'ojjukira investment yonna gy'otadde mu mwana wo. Akantu kaleese nga kakalambavu kazibu kakanula bukanuzi maaso bw'aba musajja kintuntu kiri awo bwe kisaba kale sister aba olinayo ebitaano awo nange obimpembeerewo n'olengera ekintu kye bakumidde awaka n'ogaba n'eki kye tuliko. Tujja kusabira okufiirako mu linnya lya Yesu.